Rosemary Birungi asambaza engambo zonna ezibadde ziyitingana nti mu disitulikiti eyo yennyini gyakulembera gavumenti y'eggwanga Uganda eriko abakazi ab'enjawulo beeri mu kugabira abasajja ku bwereere. Wabaddewo engambo ezibadde zitandise okubungeesebwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu awamu ne ku mitimbagano nga zongedde okulaga nti waliwo abakyala abaleeteddwa mu disitulikiti y'e Kamuli n'abamu ku bo baali bakyala era batuuze mu disitulikiti eyo ababuliddwa abasajja nga n'abamu ku bo bateekeddwa ku bitebe by'eggombolola okusobola okutandika okugabibwa. Mu nteekateeka eno mbu gavumenti y'eggwanga ebadde egaba emmere ey'akawunga ebijanjaalo awamu n'amabaati eri omusajja yenna abeera azze okutwala omukyalo oyo era ng'ogenda ne weewandiisa gavumenti n'ekuwa olukusa n'emanya n'ebikukwatako olwo nno n'eryoka ekuwa omukyala gw'oyagala. Wabula Rosemary Birungi bino byonna biwakanyizza ng'agamba nti bino byonna bikyamu ddala era abantu bonna abali ku bitebe by'amagombolola nti babeera bagenze kunonayo ndagamuntu zaabwe so si nti abamu ku bo babeera bagenze kulaba ebikwata ku ndagamuntu zaabwe kwe kusaba n'abasajja bennyini okubeera abeegendereza ennyo endagamuntu zaabwe obutamala gazikozesa mu bintu bifaanana bwe bityo nga bagenderedde okulowooza nti bagenda kubawamu bakyala. Musasi waffe Rogers Dizaala bino yabifunye. Gavumenti teyinaayo nteekateeka yonna erina nti egenda kuleetera abakyala kuleetera abaami baamu n'abakyala. Ensonga endala gye njagala obbabuulira nti gavumenti teyinaayo faamu oba ddundiro gyerundira bakazi ne kati batuuse kababaleete babayiwe muno mu Kamuli. N'olwekyo njagala okulabula abantu abazunza ebigambo bwe bityo ate n'abantu obbakubira omulanga mwegendereze kubanga babajjako endagamuntu zammwe ne bawandiika nini namba zammwe oba oliawo ne babajjako ne ssente nga babagamba nti bwe banaawandiika be bagenda okuleetera abakyala. Nziramu okuggumiza gavumenti terina nteekateeka bwetyo n'olwekyo abo bonna abakikola mmwe mwenna abawaayo n'ennamba zammwe mulinze baleetera abakyala mukikola mu bukyamu. Mu mbeera y'emu bo abasuubuzi abaddukanyiza emirimu gyabwe mu katale ak'e Nawanyago balaajanye nga baagala gavumenti y'eggwanga Uganda ebataase kubanga bakoseddwa nnyo olw'etteeka eriruŋŋamya eby'obusuubuzi mu bibuga. Okusinziira ku basuubuzi abamu aboogeddeko naffe bategeezezza nti kaakano etteeka lino lyongeredde ddala okubakosa kubanga abamu ku bo baasalawo okuva ku nguudo ne badda mu butale kyokka ate nga waliwo bannaabwe abaasigala ku nguudo kye bagamba nti kaakano kyongeredde ddala okubakosa ebintu byabwe tebikyatambula so nga balowooza banaayingira akatale bonna omulundi ogumu ekirindi kinaabayambako okwezza obujja. Batuwa akatale kano nga benda tukole sente era batuwa obulamu obuyaka nga twenda buli ali ku luguudo yave yaire muki mukatale aye bakazi banaife abali ku njira yo n'abasaada bali tulemesa bakasitoma okola ki okuyida eno tulikwenda bali aye bana mubatoleyo mubaize mukatale tona tubana ekintu kitya banga zira natenda sente ebyaife byadi ntunda amanda ntunda bikado ntunda matoke ndizi kisi agana abandi batunda mogoti no yakalira okwo ife tujja ebintu bili kutuvunda ku tulikwenda banaife abali ku luguudo basobola okubatoolayo beeyire mu katale tusobola okola ssente editwemerezaawo bakasitoma kwaba abali ku njira byetutunda twena tuli ekirala mwoga atukala. Kawulu Kajafaali ng'ono ye ssentebe wa ggombolola y'e Nawanyago wa tawuni kanseni y'e Nawanyago ategeezezza nti tebalina bakozi bamala abasobola okuyambako naddala mu kujja abatembeeyi bano abakyaddukanyiza emirimu gyabwe ku nguudo awamu n'abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe ku nguudo. Ensawo ya kanso yona ntono so looza ali kino tukikola kinzo okutwamba ku ne revenue okola ki okuterera mu maiso awo aye nga abantu abatula ku akatale katono kubaterawo bwakapande kabalaga nti akatale kali eno nga abantu basobola okusobola okukala n'okwewala abantu abo oli accident esobola okuyida abantu bonna bakola ki bafu ale byonna radio de na kyetuyambyemu sobola okutereza nga abakulembeze ab'ekitundu n'okufuna obuzibu mu trade order lwakubanga abantu balemererwa okumana ode eno eri kuvaawa balowooza nti abakulembeze abawansi n'abali kutandikirwako ensonga eno kumbe ensonga is a presidential directive ng'eveera wakati wa president wa igulu paka ife tufunanga abafunye order.
Kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo gavumenti y'eggwanga Uganda yalangiridde nti yeefukuludde ku ky'okugoba abatembeeyi ku nguudo ng'etteeka lye yali yayimiriza mu kusooka nti ligira liyimirizibwamu eky'okugoba abatembeeyi ku nguudo n'abadde baddukanyizako emirimu gyabwe yalagidde nti etteeka lino liddemu okukola. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi yategeezezza nti mu nsisinkano n'olukiiko lw'abaminisita bakkaanyizza nti ddala etteeka lino lisigale nga likyateekebwa mu nkola kubanga baali bayimirizamu okusobola okumala okwebuuza oluvannyuma lw'okulaajana kwa bannayuganda abangi. Magezi yategeezezza nti gavumenti y'eggwanga terina nteekateeka zonna zaakuddamu kukuumira muntu yenna ku luguudo, etteeka liteekeddwa okusigala nga bwe liri.